Banaaye tukakkane, lya ky'olya, beera n'ekyo ekikumala. Bw'olaba oli Katonda gw'akulaakulanyizza, ate tofuuba kulwanyisa oyo kubanga ofuba omutuukeko. Naye ate Katonda gw'alina kyakuyitidde ekirala ekirungi. Bwe tubeera n'emitima egy'obuzadde mu ffe tugenda kwezuula ebyo bye tuli. Olabe nga ddala Katonda waakuyitidde weewo. Oyinza okuba nga si gwe erosi, naye ng'ate gwe ttica w'essomero. Oyinza okubeera nga si gwe president, naye ng'ate gwe kabaka. They are all good. God has called us in different offices. Lwaki ofuba to be? Let us be wise. Let us have the parental heart of God. God in us is a seed, and the seed in us is wisdom, because God is wisdom, and from the beginning He was there. He has a parental heart. He's the Holy Spirit, our comforter, our leader, our Savior is Jesus. He's the Almighty God, God the Father in heaven.